tokkirizanga kubeera kukozesebwanga na kufuuka musiru bw'obanga ofunye ku ssente. Sometimes ebiseera ebisinga omaliriza obulamu bugenze bubi. Wetwogerera abali abagagga balira ku nsiko era nga kati obunkenke bugenda mu maaso n'okuba nti bubeefukula anti bagenda kuba nti bagenda mu kkooti. Abamu ku basajja bagendanga mu maaso n'okuba nti banafuya n'okuvuma Bobi Wine. Wabula sagala kumusalira musango nga gavumenti nebakuba nti emusalira musango kubanga n'ebintu bingi kyemanyi data ali mungi oba oliyawo batamwagaliza gwe basobola okuba nti bamuzanya n'okuba nti asobola okutuuka n'okuba nti ku extent oyokuba nti aswazibwa kufa n'okuttibwa mpola mpola. Kyanaku nnyo nti yali omugagga Brian White byagenda okuba nti atuukako mpola mpola biyinza okuba nti muviirako ekizibu era nga musajja wattu musajja mukulu amanyikiddwa nga Brian White asobola okuba nti atwalibwa mu kkomera anasibibwa ebbanga lyonna. Bingi byetugenda okuba nti tukutuusaako mpola mpola assaawa zino era nga ngenda kwebaza okuba nti obeera naffe ebbanga lyonna. Yes, nkwaniriza ku mukutu gwaffe omugazi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanyi ndiboozi wa mutata Mijimisolo Kibe Maxudi Junior. Webale kwa nti otambula nange webale kwa nti osubscribing nga subscribing ate kwa nti osubscribing nga nti kikasero bere nti osubscribing olwo osobola kuba nti tutambula ffenna osobola kuba nti olufuna ng'ova waneeno ogafuna agava waneeno si kulufuna kubanga omusajja tabeera na lugambo ose nagamba nzijja buzi nenkuleetera amawulire agafa wano olwo nno n'osengejjamu n'olaba oba bano ge bakuwa neeno ge tukuwa kyekimu naye kyemanyi ffe tuli totally different. Ngenda kusaba okwate video eno ogenda mu maaso n'okuba nti ogiwako opinion yo comment yo osobola okuba nti otubulira gwe kiki olowooza ku nsonga nga bwe zitambula. Olunaku lwa leero ngenda kukuleetera omusajja mukulu amanyikiddwa nga Brian Kirumira abasinga gumanyi nga Brian White. Biki ebimutuukako lwaki bamutwala gye bamutwala era nga kiki ekiddako Brian White yabulirawa era nga story ki story namunagaani mpola mpola ki ekyatuukawo ku Brian White Foundation. Ngenda okuba nti kutuusako ssaawa zino Mampita Ntambi Jimiso the Wikipedia tula okalire. Now, musajja mukulu amanyikiddwa nga Brian White yomu ku bagagga oba oliawo yomu ku bavubuka abajja n'akasente mpola mpola era nga bafuuka abagagga mu kibuga Kampala atwalaba ebirungi byakola nga alina ssente. Abajjukira Moses Radio bamukuba ng'ali ku Case Clinic omuvubuka oyo yakwata omutwalo almost mulambo ogwa $, n'asasulira omusajja ng'oba oliawo treatment eganye. Wano Brian White yatandika okuba nti akola ebintu ebyenjawulo bambi n'agenda n'aziika Moses Radio n'amaliriza ennyumba n'akola ebintu ebirala era nga mu art industry bantu bangi byawa emirimu. Yasobola okuba nti atandikawo Brand Foundation eyalimu abakyala ab'enjawulo sijja kubogera amannya okwali Palaso, Wizo, Big Ice Tabo, King Michael, J Chameleon, almost buli muyimbi ow'ettabo yali ku Brand Foundation era nga mwabalaba nga basitula obuwunga bagenda kugabira abantu obaoliawo abatalina mwasirizi. Brian White yatandika okuba nti afuna challenge okuva mu bakompyuta be era nga bamusettinga abawala. Omuwala yavaayo n'alumiriza Brian White okuba nti yamukwata n'amukozesa mu kitanda kye nga tamulinako nga tamuwadde ngoba tebakkirizzaganyiza era ng'omusango guno gwagenda mu maaso n'okuba nti gugenda mu kkooti. Waliwo omuntu yapushinga ensonga zino paka mu parliament era nga Brian White yasobola okuba nti ayitibwa mu parliament wabula kitebeeza okuba nti mbu baali balina kyebamusindikira nga Brian White yasobola okuba nti apyaringa mu parliament omulundi omulala kubanga yali mulwadde mu ddwaliro e Nakasero. Nawo wetwogerera minisita omu yavudde n'agamba nti Brian White yavaayo n'akabasanya abakazi oba abawala yavaayo n'arapinga abakyala era ng'omusango guno baagala atwalibwe mu mbuga z'amateeka oba oliawo asibibwe n'okusibibwa kubanga omusango yakola mbugwa naggomola ddala. Bino nno babizeemu okubisaba Speaker wa Uganda the Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga. Yes, mpola mpola era nga oba oliawo okuwulizibwa tujja agenda mu maaso n'okuba nti kufunika. Now there is some scenario nga kitebeeza okuba nti omugagga amanyikiddwa nga Baramo Baruga Harry agenda mu maaso n'okuba nti alwanyisa Brian White kubanga oba oliawo Brian White yagenda mu maaso naye okufunako akasimbi oba akasente ali mu project emanyikiddwa nga Muhoozi Foundation, Muhoozi Project ne State House era nga kitebeeza okuba nti Baramo y'omu ku bantu abalwanyisa Brian White okufa obufi. Brian White yagamba nti Museveni wamekamba mulekere ne State House kanji balekere sijja kuddayo mundeke. Naye ng'ate kitebeeza okuba nti aba oliawo abakuba Brian White baagala mukubira paka ku ttaka kumukuba paka wansi ku ttaka abenga talina kyagamba nsi. Brian yabula yasirika even after election tanaba kuba nti ayogera bamusindikidde ekibaluwa era nga wetwogera obunkeke weebuli. Brian White y'omu kubajja nga balwanyisa Bobi Wine
unfortunately yakozesebwa sawa zino musajja agenda kuba nti akalirirwa mwembale kuba nti mutambula naffe bampita Ntambi Jimso.